Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti y'omulamuzi e Makindye olw'okubanga abasirikale ba poliisi nga bakulembeddwamu ssaabaduumizi wa poliisi General Edward Kale Kaihura basuubirwa okulabikako. Poliisi ekkakkanya obujagalalo wamu n'ebimotoka byayo ebiwandula amazzi obwedda bye bikuuma ng'era tewabaddeeyo n'omu aseguka mu kifo kino. Abantu enkoko bagikutte mumwa ne beeyiwa mu kkooti eno ng'abamu abasigadde ebweru babadde balina ebipande ebivumirira okuloopa Kaihura ne banne. Bano obwedda boogerera waggulu nga bagamba nti Kaihura talina musango era obwedda buli mmotoka eyingira mu kkooti bajaaza. Abantu bano abatamanyiddwa muwendo nga mulimu abakadde, abavubuka, bazze n'ebipande nga bizingiddwako, kyokka obudde gye bweyongedde ne babisumulula nga biriko obubaka obugamba nti poliisi eriwo kuyamba bantu era terina musango. Ebipande byonna kumpi bibadde biwandiikiddwa mu mukono gwe gumu ng'era bigabiddwa ku makya abantu ab'enjawulo. Obudde gye bweyongedde embeera n'etabuka ng'abawagizi ba Kaihura ekitundu kyonna bakiwambye nga baagala kugwisa bwenyi n'abaawaabwe omusango. Abaawaabwe omusango wamu ne Lord Mayor Elias Lukwago, omubaka wa Makindye West Alan Sewanyana n'abalala bamaze essaawa eziwera nga beekukumye mu kasenge ka kkooti nga batya okugajambula abawagizi ba Kaihura era poliisi edduumirwa Frank Mwesigwa atwala Kampala n'emiriraano ye bayisizzaawo okuyingira emmotoka ya poliisi ebategudde ekibabu. Kulida Abdullah Kiwanuka naye awonedde watono era bamututte talinnya nga n'emmotoka ye bagikasukidde amayinja. Kyokka abawagizi ba Kaihura basigadde bakyayogera nga bwe beewera okulemesa omuntu waabwe okuvunaanibwa. Oluvannyuma bano bavuddewo ne bagenda nga bwe batolotooma. Grace Nantale Kakoza, Shuti Peter, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.